Atubu mlungi tukwaniriza nnyo ku Yugi updates onaku olwaleero tutambudde tuli namusera era nga tukyaliddeko omu ku munnaffe okwongera okulaba ebintu nga bwe bitambula. Tuzze ewa Nahia asinga mumanyi era mumuyitanga munyenye eyaka. Onaku olwaleero tumukyaliddeko ekaawe enamusera era nga tuli wano ekyessanyu tulina bye tusanze okutwaliza wamu byagenda okubanga twanjulira gye buvuddeko twakola programu awo n'atugamba nti essaawa yonna Mukama agenda kubanga ayanukula era Mukama yayanukudde onaku olwaleero nsuubira osobola okulaba ekigenda mu maaso. Ne Nahia katwegatteko tugende mu maaso n'okubanga tuwayamu naye atubuulire ekkula lino lye tulaba wano onaku olwaleero mwattu wuuyo yakayingirawo buyingizi ndowooza omulaba onaku olwaleero nange simutegeera namutegeera kubanga amagandula galimu ogamanyi gabayivu okutwaliza wamu. Naye Nahia nsanyusa okulaba yadde nga nze nkukyalidde naye nsanyusa okulaba webale kunyirira ate ndaba makula agali wano. Soko mbulize ku bana Yugi updates nate tulyoke tweyongereyo. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama era namusaako abantu mwenna okusinzira mu nsi yonna gye musinzira okutulaba ku channel yaffe ŋŋanzi Yugi updates. Bannaye eno ye muzadde wange Katonda mwe yayitira okunzaala. Tubaagala nnyo mwebale kuba balabi balungi. Ndowooza essanyu olina ly'amaanyi okutwaliza wamu. Ki ekigenda mu maaso wano? Ekigenda mu maaso nemba sikyogedde omuntu asobola okukiraba. Emotoka ey'obuweereza. Emotoka eno saagala motoka za alamu. Ne kaalamu okawulira. Kaalamu okawulira. Teyagala bagisemberera nnyo naye nga twagifunye yaffe. Era si yaffe nga nti oba ya muntu n'emmotoka ya Mukama. Si ya Nahia. Naye ya munyenye eyaka. Nga minisitule. Ey'okuzuukusa ye yake. Kako nkalaba. Yes. Okasimbuliza eno. Kati Yesu ye munyenye eyaka. Wadde neyange fena tulina munyenye yange eyaka. So kati emmotoka eno ya Yesu. Ye munyenye eyaka yakuzuukusa ezaffe zaake. Kati egenda kube tuyambako okola emirimu ki. Yes. Joka simbulize eyo munyenye yaka. Yakuzuukusa iyo naye yake. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Yes. Weewaawo. Atubu mulungi ndowooza osobola okulaba ekkula okutwaliza wamu. Munnayuganda yandiyagadde okumanya emmotoka ate evaawa Nahia. Abantu tubadde mu COVID. Abantu bakaaba bwavu. Naye ndaba ekidduka emmotoka evaawo. Kati mukulu Kisubi naliko ku kyaki olunaku lumu. Ninako omusumba gw'embwira naye enjiri. Era kyaki ye Mukama yajingattako bamuyita Ediga Kwagala. Ye yasooka okulaba obubaka nga Mukama ampadde emmotoka. Naŋŋamba mu kyaki mu kirooto. Naye nga Mukama ekirungi nange ayogera kamusaba ndage. Tewaayitawo bbanga nandaga nga nfunye emmotoka. Kati bwe namala okiraba before that day waliwo omwami nali sinakukyogera nga nkyabye leero enkeero ne wabaawo omwami naŋŋamba Nahia Mukama yandaze nga minisitule yonjigulidde ki so mbadde ndeeta ekirowoozo tusonde n'abasobodde naye nze ntandise ne miliyoni 7 n'aziteekawo. Kati abantu ne bakibayinga n'abalala ne bajja nga bongerezaako. Mukama n'akola ebyekisa owooluganda n'abuuza balance abulayo abadde abulayo n'amutopingako motoka ne tugifuna. Yes. Eri motoka twogerera eri mu mannya gaani? Manyi ebiseera ebimu tugamba nti abamu bayinza okugamba bano kati bafunye emmotoka ne bateekako ekipande ssaawa yonna egenda kubanga edda. Eri mannya gaani eno? Emmotoka eri mannya gange Ganava Nahia. Yes. Weewaawo ndowooza ogenda tutwalako munda twongere okuwayamu tulabe nate ebintu nga bwe bitambula okutwaliza wamu. Atubu mulungi ku Yugi updates bino bye bibala Nahia byatandise okubanga akungula okutwaliza wamu oluvannyuma lw'ekigambo kyazze ababuulira okutwaliza wamu era nga ndowooza ekidduko kiraba ndowooza eno bagiyita ki drone kigege super custom.
ndowooza olaba emmotoka y'amaanyi, zino emmotoka zibeera z'amaanyi okutwaliza wamu, era nga tugenda kutuulamu tuwayeemu ne Nahia okutwaliza wamu. So twegatteko nga tugenda mu maaso n'okuwayaamu mu mmotoka yaffe okutwaliza mu mugole waffe, kamuyite mugole waffe mu Munyenye. Mwatu kyamaanyi, emunyenye yako okutandika n'emmotoka bweti ey'ekika kino kyamaanyi nnyo okutwaliza wamu, kubanga waliwo ne ministries ezitagirina okutwaliza wamu, ne ministry etandika obutandisi efunye super custom. So twegatteko weewaawo, era nga bwe gambye nti jangu kumpi kulambula, tulambule tulambule ffenna ekkula lyaffe okutwaliza wamu. Munyenye yaka Nahia tuli naye okutwaliza wamu, ndowooza omulaba mu kidduka kye okutwaliza wamu. Lwaki oyambadde bw'oti olunaku olwaleero? Era nategedde ojja kumbooza. Kubanga ova Makerere ovaawa, oli ayinza okubuuza bw'ati. Neetegekera okuddayo okusoma, kati neegezaamu bwe kinaaba nga mmalirizza. Kati wentuuse, kati njagala kuddayo kusoma. Era amangu ddala nga nakamala emikolo gyange egy'obufumbo, ngenda kuddayo nsome. So kati ekyambalo kino njagadde nfune omukisa nange ogukikozesaako, kuba bye bimu ku bintu ebyegombesa abantu nga naddala tonnakituukamu. Kantandika okukikolera practice, we ndituuka ofuna ensonga lwaki nkyambalira ddala mbeere nga sikitya. Singa waŋŋambye nange ne nzija n'ekyange, kuba ekyange bwe nali graduate nga saapangisa kipangise, nagula kigula ekya ddala, naye nga kankigulire ddala. Ekyange nakipangisiza. Simanyi, naye nga abaana basinga bapangisa bipangise okutwaliza. Oli ayinza olowooza nti okyambadde olw'okuba wagraduatinze. Wagraduatinze ssebo okuba nti kati oli mu kidduka? Nakyo kituufu, lwakuba tewaliyo gawuni ze bagaba lwa mmotoka, naye ng'okitwalira mu kkowe eryo. Naye baakimpadde, kane nga kankozesa omukisa guno nga njaguze mu mmotoka yaffe we mba nkyambalira, kuba okusoma nkyabula. Simanyi na kiasi mwe bagenda kuntandisiza. Wakoma mu mmeka? Mwesifiri. So ayo genda mu adult education. Byenjagala ngenda kugenda eyo. So owulira ng'oyagala ki okutwaliza wamu? Okusoma oyagala kweyongerayo ofune ki? Oyagala kusoma ki okutwaliza wamu? Nze ng'omuntu kale mu kusooka nayagala nnyo okubeera looya. We nali nkyali mwana muto. So we nfuna omukisa ogwo ne kiba nkyebaza Mukama nkitwala, kubanga njagala nnyo okwolereza abantu abatalina mwasirizi, kubanga we twali eyo Buwalabu twafunako omukisa ogwolerezebwa balooya nga tetubasasudde. Kati naali enyumiriza mu kintu ekyo kikola nga tewali ansasudde, naye nga nkikola lwakwagala kuyamba muntu eyali agadde looya naye nga talina busobozi bumusasula mufuna. Kyenjagala. Kibeere kikolera ddala ekyo. Amiina. Okay. So oyagala genda mu university ki oba oyagala gendawo okutwaliza? Mumanyi abaana bangi baba baddayo njagenda Makerere, njagenda Ndejje, UCU. Gw'owulira olinamu ekirowoozo ky'ogamba nti eno university oba eno college oba lino essomero naali lisomeddemuko? Okuva edda nedda, of course teri ndowooza muntu ateegomba Makerere University. Buli muntu yesooka omujjira kubanga gye tuyina ennene. Yeringa university yokka mu ggwanga. Of course yeringa yokka. So omukisa guba gumpeereddwayo, siyinza gugoba ngukozesa kubanga njagala nange ng'omuntu. So neetaaga okubanga nkuguka mu lulimi Olungereza, ndabe nti naasobola okusoma ebitabo by'abalooya kuba biba bingi. Ate no bambala ne gawuni bwe bati nga bw'oyambadde oluusi. Nolowooza n'okulowooza bano bagraduate bava kutikkirwa oba balooya. Balina obuntu bwabwe obukangakanga. N'ennyambala era gy'oyambadde leero ne balooya kumpi bwe bambala. Kitegeeza kati ndi mu mafuta g'abalooya mwenkulukutira. Era ebiseera biri nabaagalanga nnyo ng'omuntu, kweganga omuntu okungana nti looya nga kinsanyusa kuba mba mmanyi ayinako kyagasa omuntu okuyamba, wadde bate bangi bagukozesa bubi ne babbiramu,
kati ate abo ne mbakyawa naye abalimu nga balungi mbaagala nnyo. Owulira otya okutwaliza awamu ku mmotoka yaffe eno era oli yandyagadde n'okwongera okumanya nti bwe wagifunye saala ki gye wasabye bannange? Nze si oba nkugambe ki Mr. Kisubi, nze ebiseera ebisinga bwe nsanyuka ennyo sisaba. Mbeeraawo ne ntandika kaabira Mukama nga mwebaza maziga nimugamba kati nkugambe ki. Mu butuufu nange kyampitiriddeko kyansusseeko ebyaddala waliwo ekintu ekikusukkako noga naye Mukama ng'onsitula ku sipiidi. Waliwo omuwala omu yakoze comment omanyi nzaagala nnyo zisoma n'agamba gwe naabafere bakukozesa bukozesa nga takikkiriza. Neŋŋamba si yekka, abantu bangi abatamanyi maanyi ga Mukama na byamagero bye. Naye ekituufu kiri nti okufuna emmotoka nali nkisuubira nti oba oli awo we tulimala ofumbirwa n'omwami tulifunayo abammotoka kadde bukadde 7-8 awo kusinziira ku busobozi mwana abayitidde oba tunaatufisizaawo akasente nga byendowooza ebyo. Naye nga sisuubira kintu kinene bwe kiti. Ate okujja kati nga n'embaga tennabaawo ate era nali sikisuubirirako ddala nga manyi alisiti tulimala mukolo aye ne tulaba kino. Naye Katonda akola ebibye nga bw'ayagala. Ekituufu kiri nti nina essanyu Mr. Kisubi era buli wentuulako wali nenvugamu natandise okuyiga mpulira ddala nga ninga ali mu kuvuga ennyonyi. Nali nvuzeeko ku mmotoka naye ebiseera byadda nali ntandise okuyiga naye kati mbadde maze emyaka mingi nga siddangamu wadde n'okugezesa. So kati we natuddeemu nawulidde ekintu ekipya mu bulamu bwange kye mbadde sisuubira kuddamu kuwulira kuba kibadde kitutte emyaka miki okuganga ez'aba boyfriend. Nedda ate nafuna bufunyi emmotoka ya muntu mukwano gwange yali alina MP gwavuga ng'afuna obudde n'anjigirizaamu. So bwe bityo naye nga nina essanyu gwe kyoba omanya era abantu bali batono nnyo abaasonze nno kankubuulire tebasukka 10 abaasonze n'emmotoka wadde ng'omu ku bo kale yakola omulimu gw'amaanyi okutandikawo n'ekintu ekinene ate era Mukama n'akozesa omuntu okubuza balance abulayo n'ayongerezaako naye emmotoka twagiguze ssente nnyingi eri mu bukadde 34. Bukadde 34? Yes. Ssente nnyingi ezo zizimba kyaki? Naye nga byonna okubituukako wawaddewo okugezesebwa. Ekituufu kiri nti Mukama atugezesa ssente ezo zadde mu ngalo zange. Tewali nti oba bazisindika omuntu nanyini mmotoka agimpe. Nze nazikutte okuzifuna okuva mu banka nenzitwala nembanga nzisasula kennyini. Kati ssente ezo zalibadde kikemo nabadde nsobola ogamba kanguleke ettaka eddene ntundireko embizi oba enkoko emmotoka sigyetaaga. Naye ne ŋŋamba Mukama yalaga emmotoka ng'ayagala etuyambe mu kubuulira enjiri. Era gye nsaba kati nga bwenkyusa Mukama akuggyako ekisa kye. So kye nsobola ogamba obuweereza si bwangu naye Mukama aba alina kyakuyitidde okola oba kyakulagidde bw'abaawo obugabirizi kikole kubanga ate kati nze nsubira tujja nakuvuga ne ku zibaasi. Lwaki abasonze toboogera? Lwaki bagamba nti toboogera? Baagala kubeera eyo nga tebamanyiddwa. Baŋŋamba nahiya tetukolera ggwe kuba ffe tetukumanyi nange abamu sibamanyi. Batono ku bo baali banneesize ne bandaga ku bifaananyi byabwe. Kati ono omwami ye yatandikawo Katonda gwe yalumiriza simulabangako. Buli wenjogerako naye mwegayirira ne mugamba tompa kifaananyi kyo naye kale ntekako ka vidiyo nkulabeko bulabi takkiriza. Yaŋŋamba njayambeera obujulizi mu bulamu bwo nti osobola okugamba abantu nti waliwo omuntu Katonda gw'asobola okukubisa nga takumanyi ate nakkoyera Mukama kyayagala akole ki. Kati omwami nange mwegayira mulabe naye yagaana. Naawe kennyini tomulabangako? Simulabangako. Yanga naye yasikolera ggwe sikumanyi nkumanyi nga muweereza wa Mukama. So nze nkoyera Mukama nzirasa Mukama mmanyi. Kati olw'okuba abantu bano tebaagala kwerabisa tebaagala mannya gaabwe ngaatule. So kati kyova olaba era neegendereza obutagoogera ne bano abali mu 10 benjogeddeko ninako ndowooza nga bana bemmanyi abalala nabo sibamanyi. Abantu bano abakuyita saabafere n'abafere ebintu ebyo ntera biraba mu comments abamu nga bakutwala mu kifaananyi ng'ekyo gwe bw'obiraba owulira otya? Amunaaye waliwo ekyawandiikibwa ekiri mu ngero 15:29 kigamba nti Mukama abawala ababi naye awulira okusaba kw'abatuukirivu.
kati bompita n'abafere ate nga nsaba Mukama n'ampulira kati gwe mubi era Katonda gwe gwayimiridde ewala naye nzo gwatwalira mu batuukirivu be bwe mba nsaba awulira kati siina kyenkwatibwamu wabula ate mbasabira nabo bambi basenge Mukama bino ebalabanga nze oba ayitiramu okubafera nabo birijja gye bali bajja tegera nali siri mufere yambasaasira busaasizi. Weewaawo tuli ne Nahia okutwaliza wamu ng'era olunaku olwaleero tuzze okwongera okulaba ki kyatuuseeko. Ojjukira emabega eyo nabalambuza ne mulaba ennyumba ye ng'azimbye. Olunaku olwaleero nange mbadde nnindiridde embaga nti yeddako kubanga gye tulindiridde ate wuuno atukubyeko ekkula eppya. Super custom yiino yatuuse dda okutwaliza wamu. Tugenda kuyingiramu tulambulemuko namwo. Manya abantu baffe bangi ayinza kati batulaga kungulu awo balimba babuzaabuza. Okirabire ddala miliyoni ogambye 34 miliyoni 34 namba ze zaaguze emmotoka eno. Kirungi nnyo ekyo Nahia. Wandyagadde okwebaza abantu abo? Sisobola kulema kubeebaza. Era bo buli nnaku nsabira okuva ku bantu omuntu eyatandikira ddala okumpeereza emitwalo 7 yaŋŋana okumwogera erinnya ali mu Amerika bonna no tebaagala mboogere nga ndi mu kayumba kange eri akaali katalina masannyalaze nga n'okutonnya katonnya yanzigulirawo gye natandikira gye ntandikira sitandikira wano kubanga nali sina kyakulya nga n'okweyaliikira kwange kususse okuba nalina omwana nga neebuuza nze okulya naali kigumidde naye ate omwana so abantu babeddewo ku bulamu bwange so ntandika okwebaza okuva eyo paka olwaleero bangi bentambudde nabo be nali nabo okuva emabega wangi abalala batwegasseeko so mu ngeri zonna mbagatta wamu nembeebaza abakyala n'abaami abamu bakadde bange mulimu ne bajjajja bange oli nagamba ndi 90 something oba 80 naga ndi jjajjaawo nensanyuka ne mulimu batata bange bakojja basinga baganda bange bakulu bange ne bato bange mwenna mbeebaliza wamu asindika 15,000 n'ozimpa ziyambeko minisitule oba omutwalo oba 2 nze nno kambabuyire ekintu kimu nze bannaye embagatta wamu n'asindisa obukadde 3 lwaki nti Mukama asanyukira nnyo omuntu akoze ekintu ng'ayagala nga si kweraga owa obukadde 3 obusobozi bwe buli omwo era ye bwakuwa obukadde 3 olabanga kwadde emitwalo 10 naye n'owa omutwalo gukuwa tomanyi ye kyatoddeko nakweraliikiza kuwa mutwalo kati nze manyi kyekitegeeza omuntu okugaba tekitegeeza muntu kubanga alina nnyo guba mutima so mbeebaza gwoba manyi wampa 7 ku nnyumba nga nzimba oba wampa 5 oba wampa mutwalo oba 2 eyampa obukadde obumeka buli omu mu busobozi nze mwennyini mwenyimyane nga Mukama dabolingira omuntu ono ng'omukubisa omuddizeewo musera era mbasabira obuwangaazi era ne famire zammwe Mukama azinsanyusize zino endwadde enkambwe embi mmwe tezibalabanga Katonda azibeewaze ate era abaagala okufumbirwa kati kyekisigadde ngenda kufumbirwa Nahia ngenda kufumbirwa embaga ngenda kufumbirwa embaga mugirinde mujagiraba embaga ejja kumenya ebitooke n'emiti mu ngeri yonna mwenaabo oba etya nze manye ebitooke bijja kumenyeka n'emiki so mbalekera ekyawandiikibwa ekiri mu Matayo 11:28 ekigamba nti mujje gye ndi mwenna abazitoowereddwa nange n'abawommoza. Yesu Kristo yatuyita Matayo 11:28 nti mwenna mujje gye ndi mmwe abazitoowereddwa nange n'abawommoza. Bw'obanga olina gy'oli ng'okooye oyina by'okooye mu bulamu gamba Mukama nzize gy'oli gwompise oŋŋambye okumpumuza nzuuno abooluganda Katonda agenda kukola bulungi. Gwe abayita nalokoka obanga olokoka n'obivaamu n'ogwa labira kunze ogume. Abamazima bambagambe ki amafuta mwenkulukutira nsabira buli muntu atapinge kuggo kuba mbutufu ga speed. Yes. Goga speed nange ndabira ddala ga speed naye ene mmotoka egenda kubanga ekola mulimu kikati. Kutambuza kiki ngenda kuba ekola mulimu ki kakati ene mmotoka si yakuntambuza kyokka emmotoka egenda kuba ekola mirimu gya Mukama tugenda kubuulira njiri era olyose n'ombuuza mbale nerabidde abantu bagamba omwezi ogwokusatu tujja tandika ndoza nga 3 nnyawo ogujja tugenda kubuulira enjiri omwezi mulamba tujja koma yoyo nga mu Apple oba Apple yes ogwokuna
awo nga ennaku z'omwezi 10 kuba Easter jabaawo 17 so katugenda buulira enjiri omwezi mulamba n'ekintu tubuulire enjiri nga bwe tutagibuulirangako kati emmotoka eno egenda kuba tuyambako tutambuza otutuusa mu bifo bye twagala mukama wa byayagala tukole ki tukomemu tetulina luguudo lwetagenda kukwatako so nga nze omuntu esobola okunnyambako okutambulako wano nawali ate n'abalala kuba sisobola nze muntu kuŋŋamba naye yandi mulwadde jangu twalira omuntu mu ddwaliro n'eŋŋaana nga ŋŋaana ngaani era sali kuyita bantu kw'ebitombo mbayitengako nze so egenda kukola mirimu gya mukama era omuntu yenna gy'oli nga wali agadde okubeera omu ku ffe ababuulizi b'enjiri tukwaniriza essimu yange eri 0773 277 420 0773 277 420 ereeta nava nahiya eri 0773 277 420 bw'oba olina ng'owali agadde otugulira ku mafuta tugulireko kubanga emmotoka egenda kuba egeetaaga tutambula n'owa kamera tumusasula ne driver sinayiga givugisa ngendo mpanvu naye tuba tulina omuwaayo akaki aye tulira ne tunywa wadde tusiiba naye tusiibulukuka so mu ngeri yonna mukama akuwa omukisa wuyire eddembe ng'okikola so maintenance eyo gy'oyogerako emmotoka eno okubeerawo yeetaaga ovujjirira bwekiri erina okuba ng'efuna amafuta byonna abamoto saavisi emmotoka byonna babimanyi so n'okuba nga tukola omulimu gwa mukama oyinza okuba okuyitibwako si kwa kugenda ku kkubo ffe nga bwe tukikola okubuulira enjiri naye ng'ate kino kyokola okutuyambako naawe obeera obuulidde era omukisa tugugabanira wamu ate oba oli awo gw'otusinga n'okufuna kuba gwe oba otuyambyeko otuuka mu kifo mwe tuba tubuuliridde yes weewaawo ye Nahiya oyo ndowooza omulabye ng'era agenda mu maaso n'okuba nga atunnyonnyola katugenda mulabako wali mu driving seat tumulabe bw'agikumamu omuliro awo then tunaayongerako naye nga ge makula oba ly'ekkula lyaffe lino olunaku olwaleero erituleese ennamusera eno ewa Nahiya nkulaba kigendo kinene bwe kityo nojja eno wano emmotoka ebikuka simanyi lwaki obwedda motoka ebikuka buli kimu kyonna kiri sitedde nange kantuulemuko kubanga sebo osanga Nahiya nange ananvugamu olunaku olwaleero ne tutambulamu naye ndowooza emmotoka y'ogiraba bweti bwefaanana ekyali namu nnyo ekyali mpya bulungi nnyo era ogiraba zino ffe tuziyita famireka okutwaliza awamu famireka ndowooza ogiraba emabega awo yonna eri talatibu ng'enjogera y'ennaku zino ndowooza osobola ogiraba emabega awo okutwaliza awamu emmotoka yeeyo Nahiya omulaba kyekyo ekidduka kyaffe era nga akikumye twagambye nti agambye yagivugako naye ebbanga libadde ddene so kati agenda mpola mpola ng'agiddamu olaba omukyala akuba rivansi tukomaawo Nahiya tukomaawo Nahiya bw'atyo bw'alabika okutwaliza awamu ne bw'otuleka awo Nahiya weewaawo